Nabagamba Bobiwine Kizibu kugwe yenna atamutegeera. Waliwo wano omukazi bamuyita wa Pastor Namakula asumba Church Madimonizi Temple yagenze n'ayogera ebintu bino. Now he left the White House in Now he left the White House in Magere. I don't know the people that are living there now. He's in the US hiding for his life. The devil makes you to push back. But get to think of he left the highest not of the parliamentarian. Yabadde ayogera ku Robert Kyagulanyi. Ono Pastor Namakula abaana ne bajerega ne bagamba ani yatabika bamaraya mu barokole. Kati Pastor ono abadde ajja ayogera ku bantu Neyate yagude muwaya. Yema sigama nga yabyogedde leero. Naye abadde tanayogera ku Bobiwine. Kati yara ayogera ku ono. If these people that have been elected as parliamentarians, Namboze is always chasing Museveni, but he's always in office. Praise the Lord. She's keeping the office. Kati Pastor Semakula oba Namakula first family yina pastor Patience pastor ye Patience muchara Rwabogo, I think so. Mubyaddara simanyi naye mubyaddara simulabanga yogera ku byobufuzi abeera mu kwegayirira mu kukaabira Katonda nejuuzawo yabadde akaaba. Very good. Oyo bw'ayogera ku byobufuzi ugamba muzeeyi we president. Naye abaana bagezera agamba twagirwa ekizibu bamaraya beetabika mu marokole. Kati Pastor Namakula owerinnya Namakula ye massa Namakula kati ne Yesu yekweka Choga yali musiru tugendere ku byawandikibwa mu Bible. King David yekweka va kwebyo president waffe omulungi Yoweri Kaguta Museveni buli kimu yakireka wano. Family n'amala emyaka 15 kwena tagirabanga. Omanyi mwogera kukyamukirira na kukyamukiriza babalabe ye chachi z'oburokole obamwe ba pastor mwafuka ndi ba politician. Pastor Patience nga ye gugwa kusabira gwanga kyogamba gwe Namakula yagala gwanga kusinga Patience. Wara owuliddeko Patience Rwabogo pastor ayogera ku Bobiwine. Ask yourself. Chogaba muli ba pastor nyo kusinga Patience.
naye kati Pastor Namakula nze siri muwagizi wa Bobiwine, nze ndi muwagizi wa Muhoozi ne General Yoweri Kaguta Museveni, nze ndi wa NRM Kaddeyi Stonchi. Naye buli gwolaba yena ayogera ku Bobiwine mu bubi oba omuwagira indirect, tokitegedde. Kati ngono relevance ye kufuna amaanyi ku Bobiwine ne kanisa etegerekeke yakuzeemu nedda, kati hiya wiya okimaye katogenda na kutya kubeera mu public kubanga omuyaya agenda kuveya kusekule. Naye byaddala ojja kukomawo katuto gambe ngu Bobiwine yankubye atatali mu Uganda. Saawa zino ovumiwa bakwambaziza obubizi bakukoze ekibakuyise maraya mu barokole. Naye okimanyi era ojja kujja ku katuto gambe Bobiwine yanvumye. Nabagamba ntya, nabagamba Robert Kyagulanyi bw'oba omulumba mulumbe initakitiko we batya Bobiwine ndowooza ne idea gye yaleeta oba nuupu yajambaza ye mwennyini, oba waali oba taliiwo ojja mufiiringa. Kati sooka okikirize ofune nga bw'okirwanyisa, nga bw'olaba kansa. Kkiriza ngu kituufu kati nina kansa, mukontulolinga atya. Kkiriza ngu nina sukaali, mukontulolinga atya. Banzije ku munyo, kikkirize. Kati bapasita baffe ebyokubuulira biba bibuze. Yesu Kristo gwe tugoberera Mukama waffe mu mwoyo mu spiriti, ndowooza kabaka yaliko ebiseera ebyo yalagira buli mwana azaalirwa obuleezi attibwe. Badusa muduse olowooza yali talina maanyi agabalemesa? Mutuleetera kubalizo ninga ne tutegeera mwe muli bakaddeyi ne bye mubulira timuli. Kubanga ajja kukusunsulira mu kitabo kyennyini ekitukuvu. Pulezidenti waffe omulungi Yoweri Kaguta Museveni ayogera n'agaagwe yali Mbaale we yawonera okufa n'adduka, yaranywa caayi era yeewunya bw'abalaba mwogera. Mumwetega kumufunako sente. Pastor Namakula ono gwoleetedde abantu kubuuza bamaraya batandika ddi kwetabika kwegatta mu barokole, mmwe mubireese.